Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu mwogezi waabwo omukulu amanyikiddwa nga Israel Kitooke Kaziwe bwavuddeyo ne butegeeza bannansi nti nga we butamanyi ku nteekateeka z'abataka omukaaga abeesudde mu ddene ne boolekera eggwanga lya Namibia okusobola okulaba nga bakuba ku muterega ebirozo wenjogerera kaakano wandibalukawo olutalo v'omwange wakati w'abataka n'abakozi ab'Emmengo anti mu bigambo ebyayogeddwa waliwo omutaka eyavuddeyo n'ategeeza obwakabaka bwa Buganda mu busungu obw'ekitalo ennyo n'agamba nti bano bonna abalondebwa okuddukanya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka babeera bakozi naye bo abataka bo babeera be bakola obwakabaka bwa Buganda era Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka era ye mukulu waabwe ow'oku ntikko era mbu tebalina kusaba lukusa lwonna okuva eri omuntu yenna kabeere Katikkiro wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga kuba naye abeera mukozi so bwe beetaagira okulaba ku beene balina okugenda bunnambiro kuba abazzukulu abakola obwakabaka bwa Buganda babatadde ku nninga okumanya ebifa ku mpologoma. Obubaka bwa Israel Kitooke bwabadde bwerufu yategeezezza nti abataka ba Buganda baatuuza enkiiko zaabwe ne bateesa ebiteeso bye baavaayo ne bakkaanyaako wabula oluvannyuma ennyo tebaavaayo ne babyanjula eri olukiiko oba obukulembeze obutwala Mmengo era okusalawo kwabwe kwakoma mu bbo wakati waabwe ne batuuka n'okwolekera nga tebategeezezza kakiiko kano akaawamu. Enteekateeka zaffe ez'okunoonya omu ku bataka abaali mu lukiiko olwo weewaawo twamufunye n'ebye yatunnyonnyodde twavuddeyo nabyoya byanswa anti yabadde enteekateeka azeebalaamirira. Omukulu ono amanyikiddwa nga Augustine Kizito Mutumba teyagenze ne banne yasigadde mu ggwanga lyattu Uganda okumubuuza oba abataka banaalaba ku beene yatuzeemu ebigambo bino wammanga tibalina okutuukiriza emitendera esatu egyateekebwawo. Omutendera ogusooka omutaka okuba nga alina obusobozi okwepakira okuva kuno n'okudda. Omutendera ogwokubiri Ssaabasajja Kabaka okukkiriza bano bamukubeko ebirozo. Omutendera ogwokusatu abasawo abakwasaganya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okubakkiriza. Bwe baba tebabakkiriza bandibanga olugendo lwe beesuddemu lubakotogedde busa era ne badda nga beene tebamulabyeko yadde omuwunyiza. Vidiyo eno ngikoze olwaleero ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwa Kasambula omwaka 2024 nga wenjogerera bino nga ggwe ontegedde agatawulira vumbi ng'abataka bano omukaaga bataka mu ggwanga erya Namibia basita olunaku lwali lwakazooba oba mande mu Lunyanyimbe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Kasambula nga gwakakonkona omwaka 2024 era zagenda okuwera essaawa 8 ez'amalya g'ebyemisana olunaku oluddako olwawalumbe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi Kasambula ng'abataka baneeno batuuse dda ku kisaawe ekimanyikiddwa nga Oseya Kutako International Airport nga kino kisangibwa mu kibuga ekikulu ekyaggwanga lya Namibia ekimanyikiddwa nga Windhoek. Abataka baneeno kigambibwa nti bayinza okulungula ennaku 5 beddu nga bataka mu nsi eyo naye enteekateeka z'okulaba Ssaabasajja Kabaka zikyali mu lusuubo era wenjogerera kaakano tebannamukubako birozo era batutegeezezza okuvaayo n'obubaka obusanyufu tebasobola kuba na mutaka nga nabo bamulabira ku TV. Waliwo n'omutaka eyavuddeyo n'akawaŋŋamula nti omulembe guno gwa tekinologiya nnyo era bo bagutya oyinza okwekanga nga Kabaka gwe babalaga mugattegatte oba mugetegete. Basazeewo nkola eyeetuukidde tanywa matabangufu bagende mu ggwanga eryo. Abataka abaasitudde kuliko omutaka amanyikiddwa nga Walusimbi Pius Mbirozanja ono yakulira ekika eky'Effumbe ne kubeerako omutaka amanyikiddwa nga Nankere Moses Kanoonya ono wa Mamba Kakoboza ne kubeerako omutaka Mbuga Eremera Kyaddondo ono wa Nvuma omutaka Woyo David Mazzi ga Kisasi omutaka Natigo ono Katikkiro w'Olugave n'omukulu amanyikiddwa nga Saamo Katerega ono Ssaababiito. Eggwanga lya Namibia lyeboolekedde ggwanga ddene nnyo era bw'oligeza ku ggwanga lya Uganda Namibia etukubisaamu emirundi 3 beddu. Ggwanga lijjudde eddungu era eggwanga lineeno likwata ekifo kya 3 mu nsi yonna mu nsi ezisinga okuba ennene. Bw'otunuulira eggwanga lineeno obugwanjuba bwalyo waliwo ssemayanja amanyikiddwa nga Atlantic Ocean. Amambuka g'eggwanga lino
waliyo eggwanga erimanyikiddwa nga Angola ne Zambia, obuvanjuba eriyo Botswana, amaserengeta g'obuvanjuba gy'osanga ensi emanyikiddwa nga South Africa. Ensi eno ekulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Nangolo Mbumba, ono nga yakwata obukulembeze ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka ogwa 2024 omwezi ogwa Mukutula Nsanja, oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga Hage Geingob okufa, era kaakano yakwatiridde entebe eno paka nga bafunye omukulembeze owaddala. Eggwanga linene lya Namibia lirimu obwakabaka obusinga okuba obunene nga bumanyikiddwa nga obwa Ondonga. Ondonga eno esangibwa mu kibuga ekimanyikiddwa nga Ondangwa. Ondangwa olubiri lwabwe lusangibwa ku kitundu ekimanyikiddwa nga Onambango, era nga omukulu oba kabaka amanyikiddwa nga omukwanirwa mu lulimi lwabwe y'omukulu amanyikiddwa nga Filemon Shumbwa Nangolo, nga entebe oba Namulondo yagikwata omwaka gwa 2019 na kaakano oluvannyuma eyaliko okukisa omukono abantu abasangibwa mu bwakabaka bw'Ondonga bamanyikiddwa nga aba Owambo. Nolwekyo munywanyi wange, ngenda kusaba omyumyule enkoba, toseguka, ngenda nkuba kutuusaako nkuyanja ebikwata ku bataka baneeno ne bibanaaba basagudde oba binaaba bakungudde mu lugendo lwabwe. Balinnya ennyonyi emanyikiddwa nga Ethiopian Airlines. Ngenda kuba mbikuleetera no ku Expo, kw'ossa TikTok account yange ey'Omwana Soda, Facebook Omwana Soda. Ngenda kusaba okusubscribinga YouTube channel yaffe eya Expo. Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Ayi kitaffe, kuuma baffe. Expo TV to the world.